nabo nga abona yangwa tusala amagezi kati ne Queen Mother nawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanziza omutima bwe bulamu amaka y'eggwanga. Star TV emunyenye y'eggwanga oli era nga nesimye okuba nti obedda oleeteredde puroguramu yaffe eyasse bwasootaasa omwoyo ng'oli nange Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi sekenda siboni wa maama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akumperedde n'Firdausi nabo bonna abantu b'enka Allah abasonyiwa ebyo byonna ebyabasobako. Olunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri 21 olwo tuyingirira Christmas. Tuyingira Christmas omwaka ntugufundikidde naye nga mbadde bantu balungi nnyo mutukoze bulungi bwereere mwebali kubanga mulaba programu zaffe ez'enjawulo okuva ku makya paka ku makya anti munnange emunyenye y'eggwanga yo teyimirira gweebaka naye ffe tusigala tukola era gwe tubengere otwala omukisa guno nate era okwebaza abaana baffe abalungi mwenna abakola mu control room, in fact engineering team yonna tugyebaziza emirimu egy'enjawulo gye mukola kuba bambi tebawummula bakola kiro na misana. Mwebali nnyo mwebali ddala neera mu kaseera kano ngenda kwebaza omwaka tegunnagwako nga ntandika ngera olaba nti Christmas tree yo etwetimbye kitegeeza nti tuli mu mbeera za Christmas paka omwaka bwe gunnagwako ate tuyingire 2025. Kantwala omukisa guno okwebaza abantu ababaddewo ku lwa obulamu bwange ku bantu abaddewo ku lwa show yaffe era nga ngenda kusooka okwebaza managing director wa UBC bannange nti weebala emirimu egy'ettendo gy'okoledde ekitongole kino wamu ne management yonna bakama baffe mwenna mbeebaziza era nga mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeerere ogw'essanyu. Ngambye nga sinnatandika kansooke nange neebaze ku bantu abaddewo obulamu bwange ku mwaka guno gwonna nga maze bakama bange ngenda kwebaza abantu abankuuma omunno nga mwe muli muwala wange omuwala oyo yakoledde emirimu mingi nnyo eyafikira ddala muwala wange Margaret Kobusinge mwana we 40 ankumye emyaka emeka tugenda myaka 3 bannange bali kubeerwa omuwala omulungi era nga namusiibudde dda yagenzedde Fort Potro aba Fort mwenna simanyi babuuza mu Fort ye Magi yaŋŋamba atya neerabidde babuuza abe Fort mwenna mbeebazizza mwe bali kubeera n'omuwala omulungi ankumye era mbadde mwagala nnyo yasana ngamba anti mbadde nkusaba ngende ku mulundi guno ennaku z'omwezi 18 oba 19 jamu n'akasente bireme kubeera bingi ne mugamba bwe tugambye nti last year nagenda ng'ennaku z'omwezi 2 zagenda 22 sena nga natukasa mukago ogw'ekiro nsubira guno watuuse bulungi mukwano mwebale nnyo weebalire ddala awonezzaako abaana bange mwebale kungumiikiriza nkeera kufuluma nekomawo olweggulo oluusi netuuka ekiro naye nemunyanyirizanga mami kulikayo bule munyaliriza ne munkolesaayo nange nfuna amaanyi oyo nagamba ati watugeze muli ambadde ninda mami okomewo munkoleze bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Ngenda kwebaza mukwano gwange Namiro Olugaremi oyafuuka muganda wange munnange mba nkola omwana nalola halo ati munnange omwana alwadde ate ndi ku mulimu nadduka emisinde n'atwala mu ddwaliro. Bannange nkwagaliza omwaka omulungi Allah akube byonna by'osenga okwagala. Bannange Allah ndagala abawe neebaza omulongo babide Saala mukwano obaddewo nnyo mu bulamu bwange omwaka guno nkwagaliza omwaka omulungi. Neebaza mukwano gwange Sharita amazima wanvu. Bannange Allah ababye musinga okwagala mubadde bantu balungi nnyo. Emikwano nina mingi nina abantu bangi ababadde osabamya ne bamalawo ku lwakadde nti show egenda kubanga ate nga egwa mu ssaawa emu naye buli muntu yenna gwe nakyokoze mu bulamu bwange Allah akumpeera ekisinga okuba ekirungi. Programu yaffe ya Save Us Otaasa Omwoyo egenda kubanga etandika kansuubire nti muli bulungi. Nga tugenda otandika show ennaku olwaleero
ndi live era mugenda kuba nti wezira live mba mukimanyi kweteekateeka era omulamu anga bw'ogulabye omukyala gwenkyazizza olunaku olwaleero mpuliriza nno bulungi ebinza okugamba ye lwaki azze nagamba omuntu olinda kwetta buli omu alina ekimuzitoowerera buli omu alina kyasobola okuhandolinga naye bwe kiba kiganye kisitule okikuba abaseeva soolo fe tujja kulaba engeri tusobola okukola ki etukutaasaamu kuba gavumenti eteekawo puroguramu eno lwa nsonga nti tayagala bantu be mubeere nga mufiira obwereere. Olunaku olwaleero nina omuwala muto omuwala musiraamu yankubira essimu nagamba Queen Mother mbadde nsaba kwogerako naawe konzi wange ensonga eri ki nagamba ensonga nno munnange gye nnina nafuna omwami wange tubadde bulungi nnyo wabula mu bbanga ttono omwami yafuna accident n'afa. Ffenna tuba tujjukidde obulungi waliwo accident yagwa ku Ntebe Road awo emmotoka ekyabika omwana mulenzi yali looya yali senior w'ono wayita weeks 2 ne junior naye n'afuna accident n'afa bbaawe yali looya oyinza okugamba yali looya baleka bali balinamu kasente omwana mulenzi yali we capture bino ntematemamu naye madamu agenda kubanga tunnyonnyola bulungi sobole okunnyonnyoka mu famire omulenzi yali afunyewo kasente okuva capture najja batalisobola mu ne mukyala we omwami n'afa n'amulekera olubuto nga lwa myezi 5 yamulekera olubuto nga lwa myezi 5 yali ali mu nnyumba mpangise emyezi jagwako kuba disiti yagindeetedde yasasula omwezi gw'omunaana ogw'omwenda ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu n'ogw'omunaana yes ate mu gw'omunaana bwe yafiira rent n'avaawo n'aba nga aweddeyo amulese mu nju mpangise amulekedde olubuto nga sinnakwogera ate bisingako awo kati nkubiddeko katono tandika okweteekateeka tulabe tugenda kubeezaawo tutya tetwagala mukyalo ono afiire musanya ebirowoozo bimujjudde tetwagala afune pressure tetwagala agende yeekola ekikyamu tetwagala mwana ali munda akosebwe watuukidde okujja kuba ngambye agenda kuzaala naye yadde akasuuka wadde kotoni tamulina. Assalamu alaikum Shamim. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya njogeddeko limu era Shamim. Yes, nze bampita Kapchemut Shamim. Kapchemut. Yes. Erabika odduka emisinde abantu beeyo mudduka. Nenze siri muddusi. Toli muddusi naye ng'erateeka emisinde oli aliko oyinamu. Naye ntonotono. Oluganda mugenda omuwulira obulungi oluganda talwogera bulungi nnyo naye muba musobola obitegeera lukyamya mwana we Kapchola. Abakapchola babuza batya mu Kapchola? Takweno. Eko. Olwomba nzizeemu. Yes, oloba ozizeemu. Takweno, eko. Or you can even greet in Kiswahili because we normally talk mixed languages. Kiswahili. Kale kati wena biganye no ne totabula nnyo kale abantu bange bano ba Star TV ba Luganda kati Oluswahili obango owabye n'ogendayo oba mu ologera bacho olumirwamu Olusebeyi olabanga owaba ngodda mango kitegedde obanyaga bakutegeere basobola okufuna ki naye Luganda lwo njimanyi naye lwakuba jasa okuterezaamu nkubamu mbogo mutonotono. It is okay. Kasema zokwanjula tuli mwana we Kapchola so tebajja ku blaming nga twakyayogera Oluganda olumenyefu. Kati byatandika bitya wakubira akasimu aye nno munnange kabalabi bange nga sindaba kumugira olunaku lwaleero Katonda ataddeko ekisa omukyalo ne yankubira essimu 2 weeks back ndowooza sikyo era ngamba njagala kati wembuuliramu embeera ne mugamba wabula sijja sobola kukukyaza mangu no programs nga za myezi 2 ezitannaba kuzannya naye bwe nasirikira bwenti ne ngamba omuntu angambye ali lubuto azaala mu January byangaye byonna ne ngamba really omuntu mba ategeera ne ngamba nedda ne mukubesi ne mugamba kakati eno wiiki weevaako wiiki ejja
beera nzijukiza kubamba nsimu nyingi so bambi nakipinga nga nkubira ne muganda nina kugambya wiiki ejja kati leero show ya leero mbategana najjukula naye katona kaddeko ekisa ankubi namugamba nkubira ku lwokutaano onzijukize ku lwomukaaga tulina okukola show nkakasa nti oba onojja bembuto bakyukakyuka buli kaseera tomanyi kiki naabaawo so jo teyankubidde kasimu I was like oba tagenda kujja kati nange nesasooka mukubira leero zozesa 5 mukaaga 7 tannakubira nengamba olabika nno si wakujja kati tula mu ssimu zange ng'enamba saagisevinga naye nga tuliko 5 oba ne 0 kati nenoonya enamba ezankubirwa mu last week yonna kubidde abantu nga 7 nga simufuna nengamba ono si wakujja leero lizola saa 10 nengamba Queen Mother onzija nemugamba ndenakuvuddeku dda mukwano abadde transport transport nalikasendesema era ne kati siinako bwengenda kuddira entebe kakati wankubire mugamba naye omanyi baina dde mugamba naye ntali serious ndowooza yaŋŋamba namugamba kwe Friday teyankubire kati ate ankubire ssaawa 10 nene manyi ebiseera ebisinga ndekayo kali ka benefit of doubt neŋŋamba mukyala wa lubuto oba essimu ye baagibbye asobodde kumukubira ekyo nekiteeka wali neŋŋamba oba ajja nga essimu either yabuze kuba tunamugamba jangu ku UBC saa 12 shetandika ssaawa emu neŋŋamba oba ninde 12 wanankubirira kati muta kugamba ve wakati ovaayo wankubidde abalabi bange abalungi lwaki ndesa ensonga eno nti essimu nkubakoko kwembaddeko wetuze emmotoka jamu abadde mungi ennaku zino jamu fenna tumanyi nti jamu mungi nvudde mu mmotoka ngabye bugambi tupaakinge nvudde mu mmotoka era essimu gye tugenda oteekako ssente tebagibbye kweri enawe ezigadde naye mu kufuluma nfulumya na ssimu ate eno endala essimu gye tuteekako ssente ngeze mu mmotoka nekwata booda nsobole okudduka nkoleki okukwata obudde omutima gungambye wundeko omukyalo ono nga sikoza shoyo olwaleero yadde kale azzeemu late naye nga sijja munenya nali namugamba tujja kukola ku lwomukaaga naye jja ku saa 12 naye era nkubidde ku saa 11 nekwata booda nenzija so obuyambi bwonna bwe tugenda okusobola okuteekako osobola obuteekako ekyemiti sigenda sobola kukusoma kati wabula ayagala okutuweereza obuyambi ennamba gye nnina kati eri 0704 190 122 sente zino zaaki kukola bisookebwako kujja mukyalo nno mu ddwaliro katunyumiza emboozi ye naawe olabe eddala agwanidde tugamba nti tumufunire oba tetumufunira bangi bajja neŋŋamba agwa ensonga yesoboka naye yono yamangu ate nga kyagudde mu kaseera nga tetetekedde twali akkiriza aksidentedde mangu ennyumba ŋŋambye ebintu babimusuulidde wabweru yesterday talina wasula emyezi omusajja gyaleka asasudde jaggwako mu gwa 9 ate ng'omusajja yafa mu gwa 8 kati landlord ebintu ebimusuulidde wabweru Aisha yes please abantu baffe babuulira ensonga yo nze bampita Shamim Kapchemut oba Kapchorwa nze nazaalibwa nga ndi mwana omu maama maama saawa eno nina myaka 25 25 years maama yali anzaala in 1999 I mean so we yali mu ddwaliro e Kapchorwa referral yali anzaala teyasobola kuwona era nze saayonka n'akatono so omuntu gwe nabeera naye taata yali kyaliwo ne jjajja wange so jjajja wange nankuuma ne taata wange in 2002 nga muzeeyi ateekateeka okuwazaamu ndowooza omukazi omulala muzeeyi naye naava ku bulamu bw'ensi eno accidenti era yafiira ati we abamumanyi muzeeyi Kasimu era abakimanyi taata wange yali bamuyita Kasimu
era erinnya lyange eri bamuyita Kapchemut Kasim, era kye kimu kye nze bampita Kapchemut Shamim because it was a family name. So wenabeera ne jjajja wange embeera era teyali nnungi, twabeeraawo nga embeera mbi nnyo ddala, era ono nange okutandikamu okusoma kwange nasoma nga amanyi jjajja wange ye maama. So okusoma kwange natandikira primary, nagenda kundi waliwo primary school yali kumpi naffe, jasa osala kkubo n'okirira n'ogenda, naye okusoma okwo n'okufuna uniform just kyali kya simanyi ebiseera ebyo nga bagisaliramu ekitabo mu makati. So nembeera nga ntandikira mpola mpola kola P7, koze P7 sinaako yadde omuntu agenda kunyambako kunsasuliramu secondary kuba nayita bulungi, nafuna kati njukira embeera gye nalimu. Kati nali mu government school. Kati jjajja wange nagezaako okugera n'abantu bataata abamu abasigalawo, era abataata abo nabo nga tebeesobola, basenga nabo nga tebeesobola, nga buli omu alaba jjajja eringa ayinamu kwayinamu, naye nga she was not also having anything. Now netubeera nembeera waliwo omusajja omu nagamba nensobola kufunirayo uniform ogende secondary school otandike senior 1. Nentandika senior 1, jjajja wange nalwala ania, waliwo muzeeyi wange step daddy mu family endala, kale tuli ba clan emu, naye nga mu clan muyita taata. Nagamba nze jangu obeere ewange, naye nalabira ennaku nembeera we nansaliramu uniform, era netandika nantwala nanregisteringa ebyo byonna nenyingira senior 1. Kati we nayingira senior 1 ebintu nga obimanyi, oyo si maama wo si taata wo, bano abaana bobeera nabo kale si baluganda lwo bakugamba n'obugamba ddayo wammwe biki, ng'obeeraawo nga tolina kiddako, naye lwakuba Allah yali nange nensobola okusumatuka mu mbeera yonna. Kati ngenze senior 1, ngenze senior 2. Senior 2 mukyala we nanoba, ndowooza balina issues zaabwe. Mukyala we okunoba, buli mwana nakwata gundi waliwo yaba agenda wataata wa maama waabwe, bano ne basigala, kale buli omu ng'ali ku bibye. Kati nze nange nenzire wa jjajja wange, ntuuka wa jjajja ennyumba enene, kujjukira ennyumba za bisubi, ennyumba enene ku etonnya nga mulina kuteeka amabaafu, esinga enkuba etonnya, ekiro mulina kubeera mu nsonda emu. Ati jjajja wange jjukira mu baana be muzeeyi wange yali kalekaleko ng'atandiza okufuna mu kasente. Kati ye buli wala ojjukira ebyo embeera like yabadde akabukaabi. Kati nze nakula nga amanyi nti no jjajja ye maama. Kati jjajja wange n'agamba maama wo yafa, naye yali ava Kenya. Ne mubuuza ate taata wange, n'agamba taata owuyo bamuziika awo. Kumba bulijjo yali oba nali wa gundi, I had 3 years nga sina era gye mmanyi nnyo, kubanga nze am born in 1995, muzeeyi n'afa. Before kuzala mama wote yalinayo omwana ne tata wote yalinayo omwana. Nedda. Wali first born wabe mu. Yes, between sister na ya. Teri. Jajja na ya afudde. Jajja mwami gwali ne banga baba. So netubeera nembeera era nga mbona n'engoye simanyi, naye kyanyamba nali mwana nga ndi muwulirize. So
nga mbeera muwulirize senior 2 awo bwenakoma saayongereyo because omuntu yenna yali asobola kunkwatira nga teri. Ne tugenda ne jjajja wange okufuna byakulya, it was a problem. Mwina kulima ennimiro z'abantu okufuna mu byakulya. Naye jjajja wange yaŋŋambangako ojja kubeera fine. Nange gye nali nnoonya kubedda. Omulabi wange omulungi oli ku program Save Soul Otaasa Omwoyo, leero olina Maisha Mukwimaga okuba nga ntutuusaako embeera Shamim gy'alimu si nnungi era ngenda tutwala omukisa guno gwali yawuliriza emboozi ekimuleese yeetaaga buyambi. Alutandikidde olugendo lwe gye lwatandikira lwa nsonga nti oyinza okwebuuza ajja okutusabeeza eddwaliro taliiko bantu be. Maama yafa, taata yafa, jjajja yafa, alina muganda we. Ndowooza otandika okulaba embeera. Ngenda kusaba ali mu studio atuteekerewoko ku nnamba y'essimu ya studio ng'ayagala okukuba osobola okuba nga otukubira oba n'ayagala okutusindikira kasente wabula ennamba ya studio yo togisindikaho kasente. Abalabi bange tukola ensobi eyo. Ennamba ya studio sobola gikola ki kubanga ngijjako sente wabula ennamba gy'otaddeko essaawa eyo edikoyetaaga biyambi ennamba yo giteekeko sente era wezituteekerako ngenda kubanga nzisoma kati tunoonya ki mukyalo ono mwana muto myaka 25 naye omwami we yamufaako accident kuluguudo era naye yafa ku Lwentebe yafiira Tirinyi Road. Tirinyi Road yafuna accident n'afiirawo n'amuleka n'olubutonga lwa myezi 5 era kakasudde ennyumba paka mu mwezi gw'omwenda era gyaweddeko. Wenjogerera kati ebintu bye biri wabweru ali lubuto talina maama talina tata talina muganda we talina senga. Saidi y'omwami agenda gitunyumiza naye ate akatono kenjagala okugambako nti nayo famire eri captura terina sente. Maama w'omulenzi wa myaka 7 baganda be bali babiri nabo bali captura so tebasobola kuyamba mwana ono. Mukyale wabe gye yandize embeera nayo teri kiriyo nga wowulidde ayogera so twetaaga buyambi asobodde okubanga otuwa kyotuwadde kyonna. Omwana ono agenda kuzaala mu January, the first week oba second week of January mwasuubira okuzaalira. So wenabeera nembeerako nga nsoma nga njagala nnyo okusoma n'ebintu nga bigaanye. Kati olemereddwa okusoma okumye mu senior 2 jjajja wo badde bena naye afudde. Nedda jjajja yali ekyaliwo naye nga mugonvugonvu. Najja Kampala nga jjajja mulamu. Omwami ono ye mwami we yali mwami ani? Mwami wange lwakuba saagala kukeeramu amannya amalala naye nga njogera yali bamuyita Chebet. Yes. Okay. Kati boya umwasinkanira mu Kampala anti nkyaleeta because twakulira mu kyalo kyekimu. Now okutuuka eno Kampala, let me just take it now. Okutuuka Kampala olw'omukazi omu yali afiiriddwako muganda we. Muganda we yali w'amagye baamukuba ekyasi n'afa. So engeri gy'ayali amanyi nti nno nakulira mu mbeera mbi. Omanyi abantu abamu bafuna nnyo opportunities okozesa abaana b'abannaabwe okola ki okozesa emize emikyamu. So we yajja wa jjajja wange yali anoonya ndowooza omuntu ng'agenda mukolera. We yajja wa jjajja wange yali mugonvugonvu era nga obulwadde mumutandiseeko akaaba aniya biki atanze kukaddiwa. Omukyala n'amugamba jjajja wange n'amubuzaabuza kale n'amugamba engeri kyono omwana ono tekyasoma ze mumpe njagala tugende akole byadduuka. Jjajja wange n'asooka neesika n'agamba omwana ono saagala ampiire kubanga ono yeka gwe mmanyi ate naye tamanyi abantu be. Kata data imu wali tugenda e Kenya kunoonya maama gye yali azaaliwa because maama nali simanyi gyakola ki gyazaliwa. Simanyi
oba yali abeera wa ng'atuwulira buwulizi nti no yali azaalibwa Kenya Nairobi. Kati jjajja wange kwebyo ebiseera yali agezaako okumunoonya. Kati jjajja wange n'amugamba nedda tugenda noono omwana tukunoonya maama we gye yali ava. Mukazi n'amulekera jjajja wange enamba ya ssimu n'amugamba oba nga bintu biganye ojja kunkubira essimu mbaweerezeemu transport ono omwana akole ki ajje Kampala. Kati nga jjajja wange agamba tunoonye ku ssente. Mukazi wattu atundamu bye yatundamu mbuzi. Jjukira wali tetuva eri kumpi nnyo ne Kenya. Ne tukwata kkubo ne tugenda tusazeemu booda kubanga eri booda ya Buku eyo side zeeyo si ngambe nti noba it is like this one of Malaba nedda. Eri osala busaze eringa ogenza okukimamu enkoba ki n'osala n'ogenda n'okola bibyo by'oyagala. Kale twasala ne tugenda paka Kenya tutuuka kunoonyereza maama gye yali azaalibwa nga teri n'amayumba gonna baagajjawo. Ne batugamba jjajja yali yavaawo gye yazaalira abo abaana baganda ba maama mbu yabavaayo naye maama wange yali alinamu gundi muganda we nga bamuyita Fanis biki. Ne tugezaako omunoonyereza ebyo byonna buli kimu nga tufunyeyo. Jjajja wange tutuuka ewaka agamba kati Shamimu tugenda kwasaganya otya eno embeera. Namugamba majjajja simmanyi. N'agamba oba era yasooka okukaaba n'agamba oba genda woono omukyala Aunty Farida kubanga bamuyita Aunty Farida. N'agamba oba ogendeyo ogenda okole engeri gya yali yaŋŋamba. Jjajja wange yali talinamu ssimu ng'agenda anogamu emmwanyi because tulinayo emmwanyi n'amatooke. Yagenda n'anogamu emmwanyi n'atunda. Yafunamu kilo n'agamba kanguleko airtime. Ku biseera ebyo nga bascratchingamu airtime n'agenda n'agula airtime. Okugulamu airtime n'asabamu ssimu. Yasaba omuvubuka omu yali bwoyo mu kyalo biseera ebyo nga amasimu tagaliwo nnyo nga taliko nnyo. Kati jjajja wange n'akubira mukazi. Mukazi n'agamba kale tewali bizibu, what we have to do is ky'oba okola tugenda kubaweerezaamu ssente. Jjajja wange nga bamuweerezaamu ssente bagenda mobile money bagijjako. Motoka ng'endeeta paka Nakawa. Ekiro jjukira buli butambulamu ekiro okutuuka Nakawa ku makya. Okutuuka Nakawa oyo mukazi yali amanyi ba driver ba motoka oba baasi. N'amugamba amutwale paka New Park. Kati awo nga simanyi Kampala wabula sijja kulimba. Wabula just nawulirako mu lulimi lwaffe nti nno mutwale wa New Park. Kati oli n'amugamba New Park mu lulimi lwaffe. Kati n'amugamba amulinyiza emmotoka z'emityana. Ati omulinyi ne tutuukayo tugenda paka mu paaka n'aninyiza mu mmotoka otulo tonnuma buli kimu nga sina kye naalidde. Olwo oli myaka emeka? Nali mu myaka oba 19. Kati jjajja wange n'addamu jjukira omukazi ono nali mmanyidde nga twemanyidde ffenna. Nze ndi mugalanda we alala antwala watu. Gwe muzzukulu yekka gwe yalina era? Era kati baliwo n'abazzukulu abalala naye nga nze nali mbeera neekuba buto. Kati ne tugenda nga simanyi nawe tulaga okutuuka mu paaka. Kati okumanya nti no oli tugenda Mityana namanya nga tutuuse dda Mityana nga ndi mu wiiki emu nti no tuliwa tuli Mityana. Tomanyi kyalo ki ky'olimu. Kati kutuuka ssente emu bakiyitayo batya. Kati mu ssente eyo n'obukundi mu paaka y'Emityana oli n'aŋŋamba beera wano nembeeraawo neninda nga ndaba omukazi aze kuba nali mumanyi mweru munene. Najja nampiikinga ne tugenda era ne tugenda ne ntuuka ng'afumbye emmere yali alina abaana be 3.
ne tubeera awo nampa amazzi ne naaba mukko nga mbeera mbi ng'omanyi oba mukyalo nga tolina yadde ngatto oluusi kati ne mbeera awo nnaku meka 3 nga sikola naye nga ndaba abantu bano bakomawo late nnyo kyokka nga beeyita basiraamu so nembe neŋŋamba ngenda kukola ntya njagala ndaba edduuka y'ono omukazi kati olunaku lwokuna like the first day naŋŋamba naaba nenaaba naŋŋamba ebyo ebigoye byo ebyoyambadde ebyo ebiwanvu ebyo saagala okole ki obyambale jjukira jjajja wange yali mukazi musiraamu Hajjat family yonna kale mukazi nga era sisobola kwambala nze obumpi n'ennyuma kale mukazi naŋŋamba saagala obyambale obwo muwala wange akweki engoye kuba eri twenkana so ne tugenda naye kyena like what made me even to cry nti jjajja wange we yakubira essimu n'amugamba mwana wange yatuuse bulungi ko ye yatuuse bulungi era natuuka bulungi tewali ekyantugoba bizibu yenna nembeerako ne tugendako emirimu gye yeeyogerako nti nedduuka gye ngenda kukola walayi twatuukayo nga bbaala kutuukayo nga bbaala netandika okukola naŋŋamba mbeera eri mu kawunta munda tofuluma eno aweero nemugamba wangamba edduuka naŋŋamba kola naawe ate bakugambye abantu bewaka bagimanyi nti nno nti tuli basiraamu saagala bali bamanye nti nno ninaki bbaala nemugamba maama Mase lwaki tukwaŋŋambye amazima nti nno ondeeta ki bbaala kuba mukazi jjajja wange singa amanyi nagamba kusasudde sente nyingi okutuuka wano era bingi bingi gomanya abakazi ffe bakazi muna twogera nnyo bingi bingi kati awo nensirika gwokubiri gwokusatu nga ndaba abavubuka abamu waliwo institute yali kumpi ne gundi eyo Agrovate institute nga abavubuka bajja abakwatira kale nze ebyo munansi nabakola ki tibyagala bibiridde mukyalo omuligo gwali gusoose okujja e Kampala wallahi yes kakati neŋŋamba ngenda kukola ntya kati waliwo taata wange omuto waliwo kazini wange oba ŋŋambe nti no taata just oba ku kyalo kikimu yali musirikale wano kundi Naguru era abami naye bamukuba ekyasi yafa naye kati neŋŋamba oyo ali Kampala kyokka no jjajja wange agenda n'asaba amasimu n'akuba ti muwala wange wali bulungi bamugamba wali bulungi ekyamalako enviiri ku mutwe enkeera like that's now the 5th day nemugamba sigenda naawe kukola bawalirizaako wakola dosi ennaku ez'ettaano oba ng'ogaseeko ziri 3 zewamalawo ne zino 2 kati nali mazeeyo 8 days naye nga mu 8 days nnaku 3 saakola now nakola nnaku meka nnaku 4 now the 5th day like tomorrow is Sunday nemugamba sigendayo kola tukomawo leeti ate nti saagala abavubuka kunkwatirira kati njagala tutemema kuba katusaze eddakiika 3 ebbaala ogibaamu ofuna mulimu omulala wagenderawo mu bufumbo kuba right now njagala abantu bano basobole okutuyamba abula abakatu essimu eno gye tutaddeko ate mulimu kugikubako eya studio bayitaddeko sije mba mukubako bamikwano eyo ennamba eriko twetaaga buyambi gyetusindikako ssente era nga simanyi oba bambali mu kusindika ku line eri ezaffe za Save Soul nga babuulidde nti nze mpakuka essimu negireka mu mmotoka nekwata booda essimu ngyerabidde kati eno gye nnina yeno line eyo gye tulika ssaawa eno esambya 122 kwe tusindika ssente era nga ngenda kwebaza ndabyeku wano eno atusindikidde bane tweyanziza 15 zituuse okuva eri mukyala Rose Tebeta tweyanzeege 15 zituuse bannange buli alina kyalina tuyambe namwandu ono namwandu omwana omuto namwandu eyafiirwa omwami mu kabenje
oba soke tunyumye mukaawo omwami yafaate agentuddeko wali kuba nsuubira abasinga kye baagala okumanya otuusa okulemererwa ennyo n'ogamba kanveeyo onsije abantu banyambe olunaku lwali lutya omwami wa Kabenje yakafuna atya era otandise ki okunyuza myezi gino ogambe kansi kaakati omwami wange namufunira Entebbe nange nali mu Entebbe jjukira we nava Mityana waliwo yangamba waliwo emirimu ewa Entebbe nenzija Entebbe nembeera kati mwami wange yali ku ssomero yali asoma ngasomera Kumba University first of all yali UCU nagenda mu LDC kati nze namusanga already UCU yamumala nagenda ku LDC namala kati yali akola ali kundi Kumba University kati mwami wange twefuna just nali waliwo wenkolera omuntu nemulaba njukira omuntu nga muva naye ku kyalo kyekimu wali omumanyi before yes twazanyangako ffenna anti wagaye mwali ku kyalo kyekimu alabadamu mulaba nga yali Kampala nga yali yes kusoma ekyamuleeta netutandikiraawo nampa namba yenemwa nangamba Shami nze nkulaba oli muwala twasooka natubeera wa mikwano jukira from home twalibeeranga wa mikwano nangamba Shamimu kyenjagala njagala obeere mukazi wange because nze manyi engeri kyawakula kuva buto wakula nga toyina maama era netubeeraawo nensooka nembeeraawo nga nemugamba waliwo omuvubuka omulala yali Muteeso nga twali naye munaye saagala kulima nti noba nali sinaayo boyfriend nali ninayo omulala nemugamba tugenda kola tutya nga ninayo omuntu omulala nangamba Shami nze nkumanyi nga nze omuntu ffenna tuva gundi tuva ewaka naye lwakuba tetuli clan emu nenkiriza saagala nnyo okugenda wala era we nakkiriza nanzija we nali we yanzija we nali nampangizaamu ennyumba nga nnungi era simbi wabaki nangamba Shamimu njagala obeere wanneeno wabula ennaku yo yonna gy'oyiseemu kuva buto I want you to forget nabeera nembeera naye mu bulungi wakeera wagenda nakola nange nengenda nenkola okutuuka ekiseera nemugamba njagala kuzaala kuba nze banzaala w'omu era naye nakkiriza nagamba tewali tabu kale nenfunamu olubuto era nekangamu just nga nfunyemu n'olubuto nemugamba mpulira omusujjasujja ng'obimanyi engeri gyetandikamu netugenda netwekebejjamu nensanga nti no ndi lubuto era nali musanyufu nnyo naye nasanyukamuko naye olubuto teyampisa bulungi natandika okuwanda lubuto nga wajja 3 weeks paka nakati era wampwanda naye lwakuba sometimes tejja nnyo kati nga tuli eri eno ennyumba wapangisa kati netubeera naye agenda laba embeera nga mbeera mbi nangamba engeri gyankola mirimu nkeera ku makya nkomawo kawungeezi kankuyitire kazini wange ava ewaka era naayita oyo omuwala okujja netubeera naye bulungi nnyo nga tewali kitabu kuba nali neebaka nnyo biki nga saagala nga lubuto lwonna lulusumbu kale lubuto nga kale etandise nga ntandise kale okusitukawo nga saagala kintu kyonna nga kimpunyiriza biki ku mirimu ng'omanyi baboosi abamu tabaagala bintu byokwebaka biki kakana nga mirimu kyo nali nkolera ku airport nga nongoosaayo mu afisi z'abantu yes kati nga nfunamu kasente zange nange obutono musajja ono engeri gyali musajja wa bunaanyizibwa ate yali ayagala mbeere nga tayagala era embeera ekomewo gyendi nangamba nangamba engeri kyanfunamu kasente tuulako waka obutono bwenfunye ngenda kusobola okulabirira saagala obonaabone nnyo kubanga owanda osesema totereera otwegala bispray saagala bizigo
nangamba beerako waka ne tubeera waka ne kazini we wanyamba nyambaawo kati wali mwezi gw'omusanvu ewaawe nga bamukubira amasimu tulinayo family meeting umanyi bino by'amataka oli ayagala mama we namukubira esimu so namugamba waliwo gundi waliwo byempita wendi mukola naye I will take time nenzijawa ewaka Queen Mother bawange yava waka mwezi gw'omunaana 2024 nga naku 22 like yeah it was on 22 yava waka kumacha yali afunye omusaala nakwata 300,000 nangamba Shamim kwata zino sente in case waliwo gye mwagala because nali ndya bino nga saagala biri nanga in case you want anything genda ogule mutume ono agenda akoleki agule kati n'ekirala sister wange ono kazini wange ono abadde ayagala agende mu salon asibe mu nviiri nangamba ojja mugamba agenda abuuze enviiri za meeka byayagala kusiba kwotoleko sente zo ozimuwe kyenakola kati yakeera kumakya nnyo kumakya nangamba Shami ngenda waka nemugamba it's okay nemugamba sina maanyi kapakinga engoye nangamba leka pakinga enzeka najjamu engoye najjamu byonna byeyajjamu napakinga saawa emu z'okumakya saawa emu bbiri yali Kampala wano Nakawa ali we yatuuka e Nakawa kumbe yali ku bwangu nangamba Shamim tuze Nakawa nga tuli mu kwogera kale jjukira waleeseewo omuntu omulwadde waka alina kubeerako Mother bawange yatambula natuuka e Nakawa nankubira esimu nangamba funye emmotoka naye emmotoka yekoma Mbale kati yangambira nti no emmotoka ekoma Mbale neyangamba engeri gyandi ku bwangu kankozesa eno mmotoka we yakozesa mmotoka nankubira amasimu nga tulina okwogera nga twogera kati awo etuuse saawa 8 saawa 9 kitundu nga nziramu nengamba nzaali saawa nga 7 zaali saawa nga 6 yakomukungamba nti we yangamba nti naatera okutuuka wano webityo nga ngenda angamba kati nemugamba it's okay kansooke mpumule nebaka nnyo nazuuka saawa 9 okuzuuka saawa 9 ndaba message teri ku simu nga yobadde ndaba n'essimu teriko missed call anasangako missed call emu nenjagala kuddamu okukikuba nga teri nenziramu nenkikuba nga teri nenkubirako sister we yali already ngaali mukooza ngoye nga tannaba yangamba ngenda nkya mu saluni kati sister we yali ayoza nangamba Shamu obadde ki nemuga anedda I'm calling your brother but he's not picking I don't know why nenkuba kati yajira ku mutwe nti no yali alina amasimu ki abiri he was having smartphone na simu akatono kati omutima negwekanga nnyo nga sibitegeera nemuga mulamu wange setegeera oba kiki oba mpulira nempewa ate teri bya bulikyo kati sister we nangamba nange beera fine ojja kubeera omanyi obuzibu gundi olubuto okyali Mother nakuba simu otegeera otya nti bafunye akabenje kati ntegeera ntya nti mbwa wange yali alina simu akatono ng'eno kati simu akatono yali agenze nayo nga atadde mu gundi nga ayitadde mu nsawo kati gye bangamba kankube ku Airtel we nakuba ku Airtel waliwo omusajja yakwata nemubuuza bawange ali ludda wa lwaki nkuba simu ye takola ki takwata nangamba bano bafunye akabenje nensooka nensirika nendamu nemukubira
kati yali ayogera Lusoga oba lulimi ki ng'ali mix nga siwulira bulungi nga si Luganda. Nangamba bafunyamu akabenja towulira ne mugamba oyo bba wange ne mbuuza abafuniddewo akabenja mu Butirinyi Road. Program Save Soul Taasa Omwoyo leero olinange Maishara Queen Mother okubanga njikutuusaako embeera bwetoweri asobodde okuyamba mwana muwala ono nalibadde nsobola okudduukirira ebisooka ng'omuntu naye obudde bubadde butono nnyo bwentyo wenkubira omulanga nti kuba ababadde ku programu zaffe zino tumanyiddwa nti waliwo omwana gwe baasuula gwe twalagako last month 2 weeks gwe nasemba okuzannya omwana Karim nga bye nalina kuba we yankubirire ngamba ye kingenda mpita abantu. I was like lwaki sikwata bye nnina ebyange bye nali nnina mbikwata embimuwe naye abala basheeyo mujjukire nakwata ebintu ebyo byonna n'embigabira omwana Karim gwe baasuula nga simanyi munansonyiwa emboozi y'omwana enkutteko ndaba nga I'm now too emotional. Nekwata bye nalina nembiwaki nembiwa baby Karim kuba naye talina kyalina mami ye yamusuula naye teyamulekera lugoye lwonna akasooka ke yalimu n'obugoye bwe baamuwa so nakwata keesi yonna bye nali nnina nembikwata nembiwa Karim. Mu kaseera kano nange sirina bye mbadde nsobola kubanga ntandikirako however nina ebisobola okubanga bitandika sobola kulema zisobola kulwa zigula cotton ebigendayo naye embeera zikiriza nti ajagenda mu bya gavumenti ku embeera eriwo ate baba tebasasuza naye omuntu obaamuko n'akasente nga gwe ate atugambye bamugoba mu ennyumba ebintu bakoze eki babisuulire ono omukyala asuulira okuzaala obudde bwonna angambye azaala January naye ate bwatuusa wano mu studio n'angamba Queen Mother omanyi nti bangambye nafunye amakato kitegeeza asobola n'ova n'otugamba nti azadde so obudde bwonna omuntu yenna azadde ku mwana weetegeka obudde bwonna jjukira olubuto lwe olusooka either 2 weeks before or after kwe kubeera okuteebereza so nsaba kyonna kyonna ky'olinayo ku lwekyo ky'owulidde tumufulirewo ebintu ebitandika agende abeere ng'asobola okuzaala ngenza olanga sisobola kituulamu nange muntu omu nga ennaku infact tubale weeks 2 ennaku zaalo ziri 21 kale katugambe nti mukama wabanga akkiriza n'atuusa mu January nsuubira gwe wenna alabe sheeno adi mugira kati ku Star TV right now agenda ogiraba ku YouTube channel yange kuba ku Monday ngenda kubanga ngitaddeyo nsaba olabidde sheeno bw'oba osindikira kyonna ky'oba olina ayina engoye ebintu ebikalu obukalu tetwetaaga ssente zokka nno tetwetaaga ssente zokka nti twetaaga ssente ayina ekintu ekikalu ayina wasobola omugamba nti beerako wano Queen Mother asobola omuteeka ewange naye ate ngenda muteekayo ntya naye omuntu alina okuba neki nsaba bali mukuba ku ssimu eyo right now tetugikubako wabula tulina eya studio gye tugenda okuba nga tukubako nalibadde ya studio tugigaana naye ndowooza tuzite eyo gy'olaba eyesembya 122 teekako obutesti buyambi oba olina kyoyagala okuŋŋamba nga tumaze show wasobola gikwata kati tojja kubanga ompulira naye nga osobola okunkubira nga mmaze show nja kubanga nsobola okubanga nkufuna right now essimu gy'olengeraawo kati yo gikubeko tujja kubanga tuwuliziganya omubuuzo kyoyagala omanye obuyambi bw'oyagala okumuwa abakuba ku ssimu eno entono bamikwano sigenda bakwata kati nja bakwata after wabula kati eyo eriko right now eyo gikubeko tugenda kubanga twogera eri ndiseeko ssente oba obuyambi oba kyoyagala okuŋŋamba osobola kiŋŋamba nti tusobola okufuna obuyambi bwebuti okuva mu kifo bwe kiti omwana ono omuto talina maama talina taata talina muganda we talinaani saidi y'omwami nyazaala we ali 70 years ali captura naye talina bwetaavu omwami we yafa accident eyakatweyulako hello omwami we yafa accident ng'ate amulekedde olubuto anazako ku receipt kandabe enfana ibadde agala bindagako ebyago naye smartphone ye bagibye omwami we yaliko asasudde eriko ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omukaaga 2024 yali asasudde emyezi gyali 3 okuva mu June paka mu September
kati laba omwami we yafudde receipt yeeno omwami yafuna accident omwezi gw'omwenda n'afa kati landlord amugobye mu nnyumba ennyumba ebedde emitwalo ameka 2 ennyumba ya mitwalo 2 tagisobola abadde asaba asobola omufunira ennyumba oba ya mitwalo 5 oba 10 asooka abeereko awo azaale omwana kuba tewabanga ali yekka osanga asobola okubako ng'atambuza ku bulamu ate obuzibu era nga wakunnyonnyodde nti ku mulimu yavayo gye yali akolera yali alongoosa nga takyasobola n'omwami n'amugamba beere wakanze nkulabirire kuba osesema owandu omanyi olubuto nga luto embeera gy'obaamu oba weebakawabaka so bwe yali yeesigamiddeko laba ate waafa nga n'omulimu aguleseewo talina busobozi halo kale mukwana yejebaleko halo wangi ayogera kulema kitolo wangi naye nsaludde mwana muwala oyo nkuwulira nnyabo amagezi ngenda kumukolera okuggyako omukwasa mukama katonda amiina kuba ne Sara kintu kikulu nnyo obulamu bwe businga byonna amiina ngenda kwebaza abantu abatusindikidde ku ssente waliwo mwami Kenneth mukulu otusindikidde 20,000 tweyanziza waliwo mwami Ben Mukasa otwadde omutwalo gumu tweyanziza waliwo mwami mukyala Oliver Nakaddu otwadde 15,000 tweyanziza waliwo mukyala Kuluthum Nabukeera simanyi yono waffe sweet atwadde 15,000 tweyanziza waliwo mukyala Robina Nakayale otwadde omutwalo gumu tweyanziza waliwo mwami Sentamu Nyanzi emitwalo 2,100 tweyanziza bannanga abasindise ssente zino tweyanzige wuna ngambye aludde okuntuukako talina transport amutuusa wendi ate talina transport amuzza gy'alaga tukize tugaane nti kati ali bwomu bw'ati abantu abamu beebuuza bagamba ye ne kati olwo talinayo baakika bannanga abantu gye bali nga famire ntono ate ne bakufaako ne baggwawo tosobola kiwakanira gye bali ne bafa ne bakuggwako nga mu nsi olinga ddala era ng'olimu nga ggwe ekapitula gye yalize akayumba kajjajja kaagwa atugambye bakeebakamu ng'enkuba weetonya baleemekawo mabaafu jjajja gwe yali yeesigamiddeko naye yafa maama w'omulenzi wa myaka 7 naye ali kapitula ono enju gy'alimu right now bamufulumiza ebintu yesterday ali wabweru kyokka asulirira kuzaala naye kabeere kotoni tamulina nasuza wabweru mu nkuba wasuza wabweru mu nkuba oh my god ne balandiroodi abamu nammwe n'otunuulira omuntu afaanana bw'ati n'omusuulira ebintu ebyeru otegedde n'embeera gy'alimu namwandu mwana mwami yakafa mwezi gwa 9 infact abadde abanja ogw'ekumi n'ogumu abadde abanja myezi 2 kuba December tanagwa myezi 3 ne era wa December 24 agenda weza myezi 3 ba wagenda weza ne 3 mu ttaka kati obireseewa ebintu waliwo omukazi gwe mugambe abinkuumire kati akukkiriza okusuzaako leero akkirizamu kunsuzamu naye lwakuba naye ayinamu bbaawe bbaawe badde agenzeeko oba safaari avuga bimotoka naye nze yonna kebe nga nsuze waweeru lwaleero nkya nefunamu ku ssente kati nkya ofunamu ku ssente n'olagawo nesobola okufunamu oba nyumba yenna kebe nga mutwalo meka nga nsobola tandikirawo bizibu ayamba right now kiwa ntwawezezadde emitwalo 10 tetunaba kugiweza simanyi oba bamu basente halo essimu nyinza okuba nga ngenda kuziggalawo kuba nsigaza eddakiika ndowooza nga
less than 10 minutes sigaze dakika nga mukaaga nenga nsibula. Hello jebaleko nnyabo nkale nnyabo naye jebaleko. Hello ayagala okwogerako nange ngenda kusaba kati ogenda kukuba ku namba y'essimu. Hello kale sebo naye jebaleko. Yona akajeru ndako katika kulamta emanda msasa kumbade ni tende kutoka bila. Sala lazima ndale namba kutoka Sente ogenda seka ku namba y'essimu esembya 122 bagenda gikutekerako awo oba gwali ewe nawuliriza enamba eri 0704 190 122 right now ojolaba ku screen yawo otuteeka obuyambi talina wasula ebintu abisitereseza ayagala sente za nyumba ebyokuzaala tugenda funa eddwaliro lya gavumenti ngenda kumuja tugenda kati nga tuli in touch tujja funa eddwaliro gavumenti ekyo at least etugenda eddwaliro netwetaaga ebisookebwako ng'omuntu yenna nga agenda okuzaala naye kyanaaba nga asobola okuba nga alya senga tufuna emitwalo 10 oba olinayo eyeetaano kati anoonya wateeka bintu bye na mwana. Abaswiti abakuba kweno essimu mugenda gikuba nga mmaze okusibula naatera okusibula temufaayo tubeere nga twogera era nja kumuzza nja kuba nga bawa embeera gy'alimu ayagala okipinga nga oyagala okumanya ogenda kuba nga osigala ng'okubira kweno enamba y'essimu right now osigenda gikwata ngenda kukwata nga nvudde ku mpewo olaba nga saa 2 ziweze patapa patangokubira tujja kubanga twogera. Hello eya studio yonje kwata. Hello wanje nyabo jebaleko nnyabo kale nyabo naye jebaleko kale nyabo naye jebaleko. Amanya Sylvia Entebbe iye mukyala Sylvia omukyala oyo nga n'obuzibu obwo okwana alabye nabo kakati ngenda kuwerezayo 15 bambi tweyanziza nnyo tweyanzike abakuba kwene essimu bamikwano tugenda gikubako nga maze eno temugikubako ey'okuteekako ssente temusaka gikubako kati era temunyiga nga mbajjako kuba muzikubira ate kumukumu nsuubye ne studio line tugenda kuba nga tugiggalawo. Hello nyabo. Hello sebo Njebaligo nga mulabye n'obuzibu. Tulabye nabo sebo. Nga mulabye n'obuzibu. Tulabye nabo sebo. Ono James okusinziira ekambira na Luwero. Yes abeeruwero bali batya? Alwenjiko kakati ngenda ku mitano. Tweyanza nnyo tweyanza. Naye ku MTN sinayo yagero. Ku MTN eya MTN yali 772 enamba zezemo aina MTN 772 enamba zigala zezemo. Ngenda kwebaza abantu bano nga sinasiibula sente zammwe zituuse abakuba kwene essimu mulindeeko. Ngenda okwebaza nokomya ku 210 ngenda kwebaza mukyala Nakalema Shamim nusu 10 lutuuse nebaze mukyala Rebecca Bwali 13 zituuse nebaze mukyala Susan Namuli 15 zituuse nebaze mwami Bob Sekito 15 zituuse nebaze mwami Ronald Mutebi nusu kakaga katuuse mukyala Zawede Desire 13 zituuse mwami Abdu Kabenge 15 zituuse waliwo 12 zidde ku mobile money waliwo 15 Enos Tazuba 15 zituuse 13 okuva mwami Sulaiman Rutaya tweyanziza 13 okuva ewali mwami Marion Chobura zituuse tweyanziza nusu 10 okuva mukyala Hadija Namakula 15 okuva wa Joel Sentamu 13 okuva wa Nabuma Jowelia
zituuse. Mwami mukyala Hawa Mirembe 2,000, 2,000 okuva mukyala Nakimbuge Christine, 15 okuva mukyala Salima Masika, 13 okuva wa Nagawa Silvia, 12 okuva wa Afuwa Nancha, 1,000 okuva wa Ezra Mwesigwa, 15 okuva wa Edison Mwesigwa, nusu kakaaga okuva wa Sembajwe Nabulya, 1,1 okuva wa nzivudde ku mobile money tezirese erinnya, 1,000 okuva wa Sheila Nabawanuka, 1,500 okuva wa Jalia Nancha, 35 okuva wa Patrick Sekalembe, 30 okuva wa Samuel Kanakulya, nusu 10 okuva wa Sulaiman Mukasa, 1,200 okuva wa Rwanga Muhammad. Bannaye tweyanziza nnyo tweyanzeege, naawe asuubira okusindika tusaba obeerenga osindika. Ngenda kubanga nfundikira sho obudde buweddeyo, si weebaza abantu bakuwadde n'abakyagenda okutuwa tumalirize. Naamwe bale nnyo mwebalire ddala abampadde obuyambi. Barakallahu fiikum. Mukama abaddize mwena abasobodde okumpa obuyambi kuba badde sinakiddako. Era wano bwe nasuubidde nti nansobola kufuniramu emirembe. Mwebalire ddala kuba si byangu. Embeera gye mbaddemu n'okufuna byakulya badde nsula njala. Neiba wange yakeera ku makya nakubuuza wanywedde caayi, nakusobola okuyamba, nakuwa mu caayi n'ata naawe owulira oswala. Era mwana wange nagamba oba nsula mu kuba naye ngenda kuzaala, kuba singa nali muwala omulala nali ngenda lugyamu, wabula Allah yali nange. Nagamba kambonaabone naye lwakuba mwana wange era ngenda mubonaabonera paka. Thank you so much. Mukama abaddize. Amina. Tuwenza nnyo tuyanzeke, tufunye 19,000 okuva toto wa mtu 19,000. Bannange muli bangi, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nfunye 1,000 omulala sima guvudde ku mobile money 2,000 okuva 15 okuva wa Nakanjago Zahara, 13 okuva wa Jamil Goloba, 14 okuva wa Mugalula, nusu 10 okuva ewa Mukama mulungi tuyingidde 2,000. Kati eza nnyumba tuyinza okubanga tuyinza okubanga tufunye, tusimanyi kyogenda kutandika nakyo, tufune ennyumba wa kusula ate okuzaala tugenda kyogerako, naye nga 2,000 okuva ewa Semakula Namakula, 15 okuva ewa Zamu Nakazibwe, 15 okuva ewa nayo zijidde ku mobile money, 12 okuva ewa Zainabu Nambaziira, 12 Lilian Bulya, 14 Mariam Babirye. Bane tuenza tweyanze kati mwena abakuwa amasimu tugenda kwogera nga mmaliriza wano programu yaffe saawa zonga ziweze. Mwebalire waliwo kyenjagala kwogera mukoye kyogere tusibule obudde oba muntu yenna oba ng'olina bw'engoye z'omwana kebe nga yakozesa munyambe kuba nali kulokuna olubuto lwannuma nengenda mu ddwaliro ekiro nzekka nentuuka mu ddwaliro ne bambuuza maama Kiri eri ludda ne mbaga nsiina basawo banvuma ne bambuuza ensawo y'omwana n'engoye ziri ludda ne mbagamba siina. Musawo yagaana okunkolako lwakuba asiinako ebintu by'omwana era omuntu yenna ng'asobola kunkwatira by'omwana kuba omwana wange gwenfaako ogenda kufa mwana wange kubanga mwana mwinda muzaala si bano abawala bakuba mabaala oba biki nesiinaako ekyo ekirowoozo omwana wange mwenda muzaala era omuntu yenna ng'alinamu engoye gebe nga wakozesaamuko naye nga bikyali biramu saba omunyambe onkwatire muko wakutandikiraawo.
Amina tuweza tuyanzeke wena ina China bela ngo sigala ngo okozesa essimu eyo tugenda kubanga tufuna baby obudde bwonna agenda kubanga azaalibwa nchikiriza naye badde koko mudwala ngezo kulaba omuntu omusawo nagano kwata ku mukyala nga neta ina yadda akagoye na omulala namugamba ayina bakagoye amuyambe tumutwala azaale so kisoboka mu ngeri yonna tumanya naawe ekizibu kinajja obudde bwonna obeera bulungi naye embeera ekyuka mu kaseera bawa omukyala ono yali looya era nga amanyi afunye obulamu obulungi naye yamufaako omwezi ogw'omunaana ate kati nga lubuto luno lutuuse talina yadde kalina ye mwana we asooka ate nga mwana muto nze naawe katumuyambe tulabe nga afuna bebi omulungi mbadde Maisha mu Queen Mother mami w'abalungi programu ya Save Us So tusinkane nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu mubeere bulungi mweraba. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.